Yetugenzeemu amakya ag'olunaku olwaleero. Bwe nnaatudde ewala wandisembedde kumpi kubanga ekintu kye tugenda okuwonako olunaku lw'ebyenfuna byo bigaanye okutambula obulungi, naye ate n'enkulaakulana ebyenfuna tosobola byewala nnyo naddala nga ate enkulaakulana nayo wulire kubanga bye bireeta enkulaakulana. Kati nno muno mulimu ekizibu ekiyitiridde mwe muli enguzi ate n'ebintu ebirala ebyefaananyizaawo. Olunaku lwaleero we twagala tukoone ndi ne Medard Kiconco amakya ag'olunaku olwaleero, munnabyanfuna, omutunuulizi w'ebyenfuna ate era omugoberezi w'ebyenfuna olunaku olwaleero gwe tuli naye, era nkakasa bulungi nnyo nti gwe akutte empandiiso n'ateze amatu ogenda kuba ate owulira bulungi nnyo. Kigambo nguzi w'okiwulira kyo kitegeeza ki? Obulyake, obukenuzi n'obulaba, ebintu bingi nnyo bye tugenda okusimbako nnyo essira. Nsanso okulaba sebo gyebale muli bulungi? Ndi bulungi, sirina buzibu. Nze nange ndikkirya Era nkulaba ate lwaki nedda bannabyanfuna we mutwe mubeera. Tubeera bwe tutyo, tetulina mutawaana. Abatulaba n'abatuwuliriza be tuze tutambula nammwe mbalamusiza. Ebyenfuna ndowooza bibatambulira bulungi. Tebirina gwe bitambulira bulungi. Bijja kutambula kubanga ebintu bingi nnyo ebigaanye. Obeera otunuulidde ensonga nnyingi nnyo ezigaanye essaawa zino. Abantu buli omu akaaba. Ebyenfuna tebikola ki? Tebitambula bulungi. Essuubi ttono mu bantu. Medard, tukole tutya? Ebitabo eby'eddiini bituyigiriza okubeera n'essuubi. Tubeere n'essuubi. Essuubi lye linaatuwa ebyenfuna? Bijja kutereera. Bitya? Nga waliwo ebikoleddwa anti kati mu ngeri ey'enjawulo. Mu ngeri y'enjawulo etya? Kati omanyi nti bulijjo buli lw'osanga nti olina obuzibu olina okulondoola bulungi nnyo nti obuzibu buvuddewa. Naye nga tonaba kulondoola obuzibu buvuddewa, ekintu ekikulu ennyo mu bulamu okusooka okukkiriza nti nina obuzibu neetaaga eddagala. Bw'oba tomanyi obuzibu gye buvudde, ogenda mu bakugu ne banoonyereza ne bakuwabula ne bakulaga nti obuzibu buvudde ku kino. Buli lw'osigala nga tokkiriza nti olina obuzibu era tojja kunoonya eddagala. Kati kye tukoonyeeko kye kiri ku byenfuna. Simanyi omulamwa gwa leero tutambulire ku byenfuna, tutambulire ku ki? Omulamwa gwa leero twagala kumanya enguzi ekosa etya ebyenfuna? Enguzi waliwo ebigambo ebirala ebigigoberera. Enguzi omanyi omulembe gwe tulimu nti buli kimu gwa kirungiya ne gukisiiga akazigo. Enguzi buba bubbi ate enguzi buba butemu. Kati enguzi nga tonaba gituukako, oba bwe bulyake, oba bwe bukenuzi, oba bwe bulabbayi, ebimu si bitegeera. Naye enguzi gye tuyita corruption. Ebigambo by'oyogedde biri bisatu. Enguzi gye tuyita corruption mu Luzungu. Toyinza kugyogerako ng'ate nayo yennyini yakolamu nepotism. Singa twali tutoba n'enguzi yekka mu bulamu twandibadde kalekaleko. Naye ate nayo enguzi yasembeza munywanyi waayo ate muganda waayo gwe bayita nepotism. Nepotism mu Luganda? Okusembeza ab'Oluganda, ab'enganda n'ab'emikwano ku tebo ng'emmere etuuse. Kati corruption yo yokka kibeeramu nti emirimu ogikola naye togikola mu bwesimbu. There is dishonest. Mubeeramu ne fraud. Ate naddala ekibeeramu wakati awo ekigifuula ate byanjawulo okuva ku kye tuyita nepotism.
yo ebeera mu ka oil ekyojja mu miro. Scratch my back, I scratch your back. Kati bwe kituuka awo ti already obwesimbo nga bufudde, consciousness y'omuntu eba efudde. Kinakugamba nti gwe amaaso ogenda kutunulira ku ssente ze bagenda okukuwa ogule proto ozimbe, naye ate conscious yandibadde ekugamba nti yadde ntunze eddagala ly'eddwaliro, abaana abange badde ku ssomero, waliwo abaana basingayo obungi n'abazadde benkedde okutta bafudde kubanga eddagala lyobye mu ddwaliro. Indirectly you are killing people. Ate gwe oli mutemu nnyo okusinga bano abatemu abagwikiriza baasi ku kkubo, kubanga gwe abantu ogenda kubattira mu thousands ne tens of thousands. Bajja kujja eddagala teririiwo ne kotone tewali naki n'ebyuma ebikebera tebiriwo abantu baffe. Naye ate gwe conscience engeri wala corruption etira ddala conscience obuntu. Manyi omuntu abeeramu omuntu ali physical n'omwoyo soul. Kati gubanga otambula ku nsi ng'oli mufu naye nga tokimanyi, kyobola tekikugamba nti maze okutta abantu emulago emmengo ewa, naye bw'omanyi nti kasita ntunze box zaki ez'eddagala. Kakati eyo gye bayita corruption. Kati corruption kills everything. Bwe bareleasinga ssente mu UNRA ne bazireleasinga mu ministry gwe n'ozirya, ate naawe mwennyini weesanga mu baana bacomplaininga nti naye amakubo nga gajjudde ebinnya naye nga gwe tomanyi nti gwe wabisimamu. Nze akatakwata nkumbi. Ate kati olaba bintu bino gavumenti eno muganda wange abadde agenda mu kyalo yakubye ogundi mu pothole family neefa. Ne weerabira nti gwe omu ku battemu kubanga gwe wasse baganda bo n'ekyo n'otakimanya. Kakati ate oli muganda wa corruption gwe bayita nepotism, kwe kusembeza abooluganda regardless of where they qualify for a job or a position or a favor or not. Kati bw'ogamba nti nze gwe baawadde obwa president, nze gwe baawadde obwa minister, nze gwe baawadde obwa parliament secretary, nze gwe baawadde obwa CEO wa company, nina okusembeza baganda bange. Kati bw'omala okusembeza baganda bo, jjukira nti ne baganda bo balina gye baawasa, balina okusembeza abako. Kati muganda walina gye yajja omukazi waliyo abako. Mwe muli eŋŋombe egamba nti abako n'ab'emikwano. Batolo bagamba abakola ebikwata enganja. So kati buli omu ajja kujja asembeza. Kati mu kusembeza mu nepotism merit efa. Kati obandikambye nti omusajja akola omulimu guno alina okuba alina qualification bweziti, yasoma bwekiti, akozeko mu bitongole bwebiti, yamanye ekyokukola. Oyo no bw'aba talina gw'amanyi kwa kufiira ku street. N'osanga nti bano be basembezeza mukyala, maama, abaana, abazzukulu, baganda ba mukyala, baganda ba baganda b'omukyala, baganda ba baganda kati be bakoze eki? Be bajjudde mu kampuni. Waliwo kampuni emu nalinoonya omulimu era n'okugwa yagwa. Nali nakamala okusoma ebiseera ebyo nga maze Chartered Institute of Marketing nengenda kunoonya omulimu. They made fun of me. Naye nga ekyali kita kampuni eyo nti yali ejjudde abooluganda bokka. Kati Katonda n'anyamba nefuna ate omulimu mu kampuni endala gye bakompitinga. Nakola kinene nnyo okusuula kampuni eri kubanga nalinamu obusungu. Si mutima mubi. Tegwali mubi. Kubanga yambuuza ekibuzo nti nga ggwe kiki osobola okutwongerako. Nemuyitira mu byonna. Era bwanafuna omulimu eri nemulaga nti kye nandikwongeddeko nsobola nange ate okukyongerako ono nkusuule. Era nakola kinene nnyo. Ate kyansanyusa. Kubanga kampuni teba na luganda, teba na mikwano. Gwasanyuka otta kampani z'abanno.
bwe mana kugamba nze kakufuuwemu omuka owone nonjerega kankulage nti wena kyewasuwa nkiraba bye bino byolaba nti otuuka ekiseera nga institution zonna kati zifudde katudde katika kucha nepotism mu India mwali mu family gye bayitanga ya Indira Gandhi era ya producing ba prime minister basatu naye ebiseera ebyo nga family yonna yali ya running India yali family egi ebintu ne byononeka kibadde ne wa bongo Gabon obiraba kati obuzibu bukirimu nti Gabon ne yawamba mwennyini nyini naye wa naye kizibwe kakati ekizibu ekirimu nti abooluganda mikwano gyo baganda bo kizibu nnyo bw'akola ensobi okumunenya kubanga mubeera mu fusion eri wakati wa eggwanga ministry corporation ne family yo ne mikwano gyo kati kizibu nnyo kati katugambe nti muganda wakoze ensobi nga lule mufulu nga bala China wakuwanika ku kalaba omuwanika kizibu omukyalo bw'akola ensobe mutwala luzira kizibu kakati waliwo osanga nti n'okufiirwa kwennyini ogenda kutuuka nti okufiirwa kwabaddewo mu family kwolwo olunaku nga institution tekola kubanga bala bagenze kuziika ba Luganda ate be barunning company oba be barunning ministry oba be barunning eggwanga oba be barunning ki pate okitegedde nosanga nti afudde akwata kwabo bonna ebintu ebyo tuba experiencing nnyo mu companies era bwe nali nkola doctorate yange essira naliteeka nnyo ku succession in family businesses kubanga kati family business eno naye bw'ogijjuzaamu abooluganda bokka ekisooka ojja kutuuka ekiseera nga owooluganda bw'aba akoze ensobi tojja mugambako kati bwe mufiirwa tojja muganda kuziika kubanga oli agenda kuziika maama onagenda kuziika kojja noda senga onagenda kuziika jjajja kati ojja kusanga nti kampuni ko olunaku eggalawo siyinza butaziika jjajja siyinza butaziika mwanyinazi kati nosanga ekiseera nti ebintu ebyo banandaba batya nga siziisi kati banandaba batya ate nga kizibu nnyo toyinza kuddira mwana wa senga n'omutwala eruzira kubanga era wasenga toddamu kunywayo ku mazzi so nepotism and corruption bizibu nnyo kati ebyo bwe watuuka eggwanga lifa ministry efa bwe liba essomero lifa bwe liba kampuni efa kubanga toyinza mugamba tikeera agamba gweosobola okukeera ensibuko y'enguzi evaawa enguzi esibukawa kati ensibuko y'enguzi kimu nti enguzi naturally omuntu naturally ali selfish omuntu yenna buli w'omusanga manya nti yeeyagaliza katonda bw'atyo bwe yatutonda fenna era ne bw'obeera munyonyi bagamba nti in case of an emergency sooka osike oxygen mask ogyeteeko nga tonateeka kuki ku neighbor ne bw'aba mwanawo okiraba so lwaki ensi ezimu zirina enguzi ekudde ejjembe ate endala tezikola ki tezigirina enjawulo eri nti ensi zino ezitalimu enguzi si kwegamba nti balina empisa kinakugamba luli nti omuntu naturally or responding to a reward or to a punishment bw'oza ogoberera ensi ezo nti president bwe yava wana wa South Korea yatuukira mu kkomera naye nga kyeyali akoze nti yeekobaana n'ono omu ku baali ndowooza yali wa Luganda wa Samsung okufuuka ki akulira kampuni bw'oba oza obigoberera nti ensi nga China twaliyo nga ab'enguzi babasala obulago aga Katonda osobola ogamba nti kansula enjala sigaze obulago
sigaze obulamu bw'oba otambuddeko mu Dubai omusajja aleka edduuka erya gold nga tasibyewo n'agenda mu kusaala ogamba kanve gold y'omusajja sigaze omukono kubanga bagujjako. Waliwo ensi kino kye tugamba ekya nepotism ne corruption nti n'okuwandiika akabbaluwa obubbaluwa nti mwami Mukasa amumanyi n'owandiikira bali abawa emirimu nekikusiba emyaka 7. Dindako mpandise ebbaluwa I recommend tebagikusabye nti mwami Mukasa mumanyi naye ngoli eyagenza ofuna omulimu tebamusabye nti ani akumanyi we mwenyini agiwandiise bakusiba okiraba kati n'otuuka ekiseera n'ogamba nti okuwaakiri ogulye sente ya gavumenti waakiri nnyo obutwa okiraba we mwenyini n'ogamba nti waakiri nnyo obutwa. Kati bw'obeera mu ministry n'olaba nti baasise prime minister ne batwala eruzira, vice president ne batwala eruzira, second vice president ne batwala eruzira, commissioner PS ne ba officers abalala beesikamu okiraba aha we batwalide Nairobi Park we banaatuuka ku Mukene kati Mukene zikola ki zitirapia zeesikamu. Naye kati ate abantu ogenda okukyalira omukungu n'osanga ebintu byakoze tebijja mu musaala gwe ate ekifo ky'okumugubuza nti naye gwe sente zino ozijjawa. Bamujuwadde promotion bamugye mu kifo ate kibadde kye twandise nga desert ate ne bamuza awasava. That's a very big motivation nti nange ekyanja kubba kiraba ebintu ne bibaawo n'ogenda n'olaba nti omusajja alina street y'amayumba akola mu gavumenti n'ateekako n'ekigambo Kiconco street. Teri amubuuza naye gwe sente ozijjawa because technically bw'oba toli magician you are just a thief. No kati gwe tokola ku TV omusaala tebagumanyi kati bw'okeera n'oyingiza benzi y'ebikumi 400 omuntu yenna ali sensitive alina okusooka naku-investigating toba watunze ebyuma by'omusajja jangu wano tukubuulirizeeko kubanga ebyuma by'omusajja oyinza kugira ekyo Kiconco tugende ku TV n'ebyuma omwana yabitunda. So nze nakola mu Bayindi n'okwambala essaati empya emirundi 2 awaliwo ekibuuzo. Okwambala essaati empya yes emirundi 2 kubanga akimanya kuwa mitwalo 2 oba 25 aba yakubala nti olina okulyako okunywako n'enju ya landlord ya mitwalo 5 gwe zigula saati mpya wazijjawa. Wabeera ina kasayidi business ke okay bajja kukanoonyerezaako oluusi neyo side business ate oyinza kusanga nti wawagenza okukola emirimu gya kampani wobeera mu side business yo ng'okola ki ng'okola naye ng'ofuna omusaala. Ze gavumenti ezo zenkugamba nti ojja kusanga nti payroll era bwe nabadde nsoma mu New Vision olwaleero nti mu payroll eya Uganda mulimu abantu abasuka 1,000 ghost workers who don't exist. Abekisikirize balya tebaliimu tebakola. Be bantu bosanga nti abadde ku payroll ya gavumenti myaka 10 n'etalinyangako mu office omusaala gujja. Be bino byosanga nti bagambye nti entungama waliyo amalwaliro 2-3 naye bw'otuuka ku kyalo tegaliiyo naye omusaala gwadde gufuluma eddagala likola ki. Ebintu ebyo byabeeranga nnyo mu Nigeria. Kati bakugamba nti kati kijja kisembera kisooka ne kiva ku district ne kiyingira ministry oluusi ne kiyingira ne mu maka amakulu. That's lack of punishment. Ebibonerezo aba bowulira nti Saudi Arabia bowulira nti China ti South Korea tokwata ku kasente ka gavumenti. Kati bwe bakugamba nti salamu wakati we sente ya gavumenti n'obulamu mujjamu ki bulamu kola nsula enjala. So akabuuzo katono nnyo. Enguzi etandikira mu maka gaffe mwennyini. Bano abatukulembera bava mu maka gaffe
era ne boli bakyuse emirundi olukumi enguzi ejja kusigalawo kujjako ng'okyusiza punishment. Omusajja n'akeera n'azimba mu hoteri ng'akola mu gavumenti yo n'omubondizaako n'omutwala ne mu kooti ne hoteri ne bagitunda sente ne baziza mu treasury omulala tagenda kuzibba. Enguzi eri kumwe bakulembeze aba companies n'abakulembeze. Nedda si bakulembeze enguzi zituwa ekibulungo bw'amalaayo toyinza agamba abasajja baki bamalayo bakazi bamalayo bamalayo obeera wakati w'omusajja n'omukazi kati okugaba enguzi kuliko agaba enguzi n'agiridde. Enjawulo eriwo nti enguzi oli agaba enguzi teri akeera ku makya nti ze kange nefune service eri official ate ngisasulire sente nyingi ezitali official wabula ozisasula enguzi out of frustration. Kyekimu nti I've been frustrated to the extent n'okusasula ki enguzi oba nsasudde enguzi okufuna ekintu kye nandibadde mu normal channels tekinsaanira oba sikisaanira. Okiraba kati ya mirundi egyo ebiri oyinza kuteekayo kati pulaani yo y'enju mu KCC ne bagituulira n'otambula emyaka 2-3 pulaani bagituulidde oba otadde application start a company bagituulidde oba osabye amasanyalaze bagatuulidde n'otambula n'okwo olina gamba waayo manyi nti funayo kwatamu pulaani efulume. Tekibadde kigendererwako kukwata mu pulaani kukwatamu nti pulaani efulume kubanga bagamba nti yandifulumye munaku 14 naye kati oli mu myaka 2 kati ekiruubirirwa kyo kyakuzimba nju olusi sente wazeewoze otuuka ekiseera n'okola ki nokwatamu noyagala oyogere oluzungu ate kati onookola ki n'olaga omusajja nti ewamu mu kyalo bayitayo kasawo naye nga si kyokola ki si gy'obeera byebizibu ebirimu naye enguzi ne nepotism kasita bibeera mu ggwanga mu institution nga zino zolaba church mizikiti olina bwe omanyi kati enaku zino beekuba ate ono yatunda byaffe ate bano baabirya kiyokyo kankuwumuzeemu katono nnyo wetukomawo tugenda kutandikira awo twagala kunyonnyoka kigambo nguzi enguzi eno esibuka wa awo tutandikidde esibuka mu maka go gwenno mwenyininyini atulabeeyo olina okwekuba mu ttooki mukkirize tuwumulemu katono nnyo nkyali ne Medard Kiconco tugenda mu maaso. Travel is the leading Hajj and Umrah travel agency in Uganda, offering you Hajj and monthly Umrah packages, visa processing, international ticketing, and hotel booking services that suit you best. For more information, call us at 0705 555557 or visit our website at www.wellytravel.com or our social media platforms at Welly Travel on Twitter, Facebook, and Instagram. Find us at Laudel Towers, First Floor, Laudel Road, Nakasero, Kampala. Welly Travel, your life-changing journey. Emipira Jonathan Omweliri, Gajiri Life Cool Start Times! New Mirwa Mipira ja AFCON okutandikanga 13 mwezi guno gwa Januari ku Sports Premium ne kusanyuka Prime. Sasulira Star Times yo olwaleero onyumirwe emipira gina 5 mu ebiri live mu HD ngate tugikuweereza buterefu mu Luganda. Tokomaawo wegulire simu ya Tecno Spark 20 series otebereza ani anaawangula wewangulire tiketi enakutwala okulaba final za AFCON. Kwasana ebirabo ebirala nga zi fridge, zi TV, microwave bino byonna ng'olina okubikola nga musanvu mwezi ogwokubiri terunnatuuka. Obubaka buno bukutuusibwako Tecno abatongole okutuusako AFCON 2023.
Welcome to SourCon 2024, where extraordinary minds converge and aspirations take flight. A lot of the dreams you have not done is because you're physically constrained. Get ready to make your mark in 2024. SourCon promises to be bigger, bolder, and more inspiring than ever before. Get ready to elevate your career from good to great to unstoppable. On Thursday, 22nd of February 2024 at 8 a.m., we kick off with the Sales Warrior Convention at only $250K for all business development and sales people. And in the afternoon at 2 p.m., our keynote speaker, Vusi Tembekwayo. People in the practice of a skill or craft. You have to practice for $10,000 or more. Will elevate all professionals in the private sector, NGOs and government institutions, diving into strategies that will spark transformation in your professional journeys at only $250K. Must attend for everyone not in sales. CEOs and senior management teams, do not miss a breakfast with Vusi Tembekwayo on Friday, 23rd of February 2024 at 8 a.m. at only 1 million with the theme Leading and Scaling Your Business at the Age of Chaos, hosted by the tenacious sales warrior, Daniel Chaudhry. Our sessions are designed to provide you with actionable insights, empowering you to achieve unparalleled success at Kampala Serena Hotel. The race to excellence has no finish line. We can all do much better than we are doing now. This convention will give you nuggets and insights that will ensure you make your mark in 2024. Get your tickets now or call us if you would like to sponsor. Omuzadde kankwanjulire Hamza Islamic Schools Eruwero ngeno gyosomeseza omwana wo ngero oluvaayo agenda butereevu ku university. Era omuzadde nkujjukiza nti ebibuuzo bya UNEB omwaka oguwedde ffe twasinga mu Luweero yonna abalala ne batugoberera anti tulina abasomesa abakugu era abatendeka obulungi ku njuyi zombi kuno gattako bamasheyi kw'ossa ebikozesebwa ku ssomero gamba nga computer laboratory, library, science lab n'ebirala bingi. Gattako ebisolo by'abayizi nga n'amasannyalaze ssaako amazzi tegaviirako ddala. Tuli mu kifo ekigazi ddala okuli ebisaawe nga n'abayizi tulina we tubasomeseza okulima ssaako ebyobulonzi. Tutwala abaana abawala n'abalenzi abasula ku ssomero n'abava waka era nga bava waka tulina n'emmotoka ezibatambuza. Sekirite eri gguluggulu era omuzadde bw'otuwa omwana oba omuteeredde ddala mu mikono emituufu. Okumanya ebisingawo tukubeko katikati kubanga okuwandiisa abayizi kwatandika dda ku ssomero. Tukulindiridde. This is your moment to discover new heights of pride and passion. A moment to forget the past and to rewrite history. It's your moment. Make it your moment to be moved by every play and to experience every minute of Africa's grandest football showpiece. It's your AFCON moment. Experience all 52 games of the Africa Cup of Nations in HD the way you like it, live on SuperSport and DSTV Stream. Gwe yakumide ku lutimbo lw'emirembe Salam TV tuli mu nsonga mu kitundu kino ekya program Omukeeze mwe tuli ne Dr. Medard Kiconco gwe tuli naye twewuunya era tuli mu kukubaganya birowoozo ku nsonga ya Enguzi. Enguzi agambye nti discipline era eva mu bantu ffe nyini ffe tutandika n'ebyo naye tubale tugenda okuwummulamu ensonga nyingi nnyo ze tukoonyeeko Medard. Enguzi ekose etya ebyenkulaakulana n'ebyenfuna? Ate enguzi abagirya ebakulaakulanya nnyo ate bano abagigaba nabana bandibadde bafuna services ng'eggwanga bafa nnyo they can be reduced to beggars and beyond beggars. Nosanga omuntu nti ne refugee ali mu kampa amusinga
Tera okwogera nnyo ku Nigeria. Nigeria yafuna amafuta mu myaka gy'enkaaga nga gitandika. Dubai zaali tezinafuna mafuta. Zikulaakulanye ziweddeyo. Nigeria gy'osanga omuntu omwavu ng'omukubako n'enfuufu. Kati out of over 200 million population, over 80% baavu. Nga nabwabo bubaliko buwunya n'okuwunya. Ni Nigeria mu Africa yesinza y'abagagga abalina zi private jets. Nga ne president wapo kumutadde. Yesinga y'abagagga basula mu mayumba agasinga ziserene ezaffe obunene n'obulungi. Yeina n'abagagga abasingayo ku nsi. Nigeria tuyita Africa. Era bw'obala abagagga 10 abasinga mu Africa okakananga 4-5 bava Nigeria. Kakati obuli bw'enguzi ne nepotism kye nakugambe nti zitwala abantu abatono nnyo, less than even 5%, ne bagaggawala nnyo kubanga buli sente efuluma basala amagezi ne bagigabana. Kati abasigadde bonna ne bafa. Era ensi ezo bw'ozigenderera nnyo bw'oba ozitambuddemu osanga tebite by'abantu abangi byafiira ddala tosobola na kumanya nti byali bibaddewo. Amakubo gafa, amalwaliro ne gafa, amasomero ne gafa, kwegamba buli buweereza bwonna ne bukola ki? Naye ate abantu abalimu abalina access to national cake n'osanga omuntu nti ayina ebintu ebisukkiridde n'ebyomuzungu gwe tuyita omugagga. Weewona woosanga nti omuntu oyingira olujjalo n'otambula almost kilomita nnamba. Mulimu amayumba gatalina nabagenda gasulamu. Alina obwana bubiri, alina enju ya bisenge 27, erimu sawo na swimming pool gyatagenda okukozesa. Netuuka n'ekiseera nti esente afunye nnyingi tamanyi na kyakuzikozesa, yazimba n'ekisenge mwateeka ssente. Kijudde. Bw'olaba bwe bajjako gavumenti ya Gabon ne basooka abakungu abasinga babateeka under house arrest. Bw'oba wali olaba obutambi obuyitako bimu byabeeranga ne kuziini bw'oba olaba television ez'ebweru nti omusajja ayina essente ne bazipanga ku pick up nejula. N'omwana w'omukulembeze bamusanga n'ebisawo wa gavumenti. Ti oli mutabani w'omukulembeze wa muwala w'omukulembeze oba minisita ekisenge kijjudde, mulimu nazo tamanyi, mulimu dola, mulimu pound, mulimu euro, mulimu ki. Naye ate bw'otuuka ku ddwaliro erya Gaboni abantu bazaaliramu ki? Nakasementa ke baateekako ng'abasajja b'amatwale tebanaba kugenda kakunyuka ne kavaako. Kati awo enkulaakulana bazaalira mukulu. Kubanga sente yandibaddeyo abantu abangi egabanyizibwamu abantu abatono nnyo netatuuka ku ki? Ku bantu bennyini abandibadde bagifuna. Ate bw'odda mu nsi zino zetwagala nnyo nti balina facilities z'abantu ennyingi. Bw'olaba ate amayumba ge basulamu, motoka ze bavuga naki, byebintu ebiri so ordinary. Osanga omusajja alina akayumba ke katono, abasinga basula mu fulaati ka rooms 2, rooms 3, naye nga amazzi gamutuukako, amasannyalaze gamutuukako, ekkubo ddungi, asobola kuvuga emmotoka n'emyaka 4 nga shocks zikyalimu. Okiraba? Waliwo wootuuka nti osobola okutambula ku makubo g'abantu n'omala wiiki nnamba nga tokubye nga teddagala. Kati enjawulo eriwo nti bwe watabaawo gundi eyo nepotism ne corruption, esente zandibadde zikolera abantu abangi era zikolera abantu abangi. Kati n'abano abasinga abakola mu gavumenti, abakola mu bitongole ne bafuna akasente akali average. Kati nabo ne basigala nti ayina an average house, an average car. Kati nga klasi zino z'osanga nti ziri mu bantu nga ntono nnyo. Kyekiri kye nakugamba nti bw'otuuka mu nsi ezo abantu osanga nti bali muntu omu. Ze zizogamba nti zetutambudemu
n'otuuka mu nsi y'abantu n'omalamu emyezi 2 ne bakubuuza nti emmundu y'ensi eno efaanana etya nga teriyo. Ne prime minister asobola okuyitako notamanya nti eyakuyiseko ye prime minister. N'ogenda mu supermarket ne minister oba akulira amagye notakimanya nti ayise wano abadde akolera ki? Kubanga abantu bana ba bulijjo tebalaba class difference, tebaba banjawulo. Enyumba gy'osulamu ntono naye gy'asulamu. Supermarket w'ogula emmere gy'agula emmere. Ekkubo ly'oyitamu lyakola ki? Kati kizibu nnyo okumanya nti oli wanjawulo nnyo. Kati obulaba ate ensi zino zenjogeddeko tera kwogerako ku Nigeria. Almost buli afunye ku ssente ayina abakuumi, ayina convoy, ayina buli ki? Kubanga otya bali abantu. State gye balimu bagimanyi naabwe gy'olina okola ki? Ono musajja waffe nga tanatuuka mu gundi obwa PS wa finance yagamba nti beerawo state nti omwavu teyeebaka kubanga enjala emuluma, ate n'omugaga teyeebaka kubanga omwavu atunula. Oyogera ku Ramadhan go? Gwe njogerako. Omugaga teyeebaka kubanga omwavu akola ki? Yasuza atunula enjala emuluma, ajja mulumba ekiro. Okiraba? Ate n'omwavu teyeebase kubanga enjala ekola ki? Emuluma. Aha. Bw'oba otambuddeko nnyo ezo ensi gye nze njogerako bw'okigenderera nnyo tezirimu na bikomera by'amaanyi. Ebikomera otegeeza ki? Bino byetuzimba n'ozimba n'oteekako sekanyolya n'oteekamu embwa CCTV. Abasajja abasinga tebakola ki? Tebaba nabyo. Kubanga naye yandibadde akubba waka ate osiibye naye mu supermarket. Ng'okola? Oguze ekicupa kya juice naye n'agula ekyaki? Ekya juice. So, teri kintu ekimesinga setup ya community ng'enguzi ne nepotism. Kasita biyingira nga tobikubye na mukono gwa kyuma, manya nti ensi, eggwanga, ekyaki, mizikiti biki kifiiridde ddala completely. Toliddamu okukira. Enguzi kyekireese amaziga amangi naddala buli lunaku ge tukaaba ebyenfuna bizibu, ebyenfuna bizibu, ebyenfuna bizibu. Ate kati lwakitoka okiraba kubanga jjukira twandibadde tetukaaba nnyo ku byenfuna naye kati olaba nti olina teri kintu kizibu nnyo ku bantu. Omanyi society eno olina ogiyiga nti omuntu gwe wasomye naye ne mu kiraasi no wamusinga bulungi nnyo ng'osala ebibalo byonna obizza wali enkeera tanakola myaka 2 n'asooka akuyisaako eggaali bukyali ku kasalaleko. Ogamba ono okunyiiga bimunobuusa nga n'okukolima okolima tebeera nsaalwa. Nedda ekisooka emmotoka gyavuga ya miliyoni 2 akoze emyaka 2 ne baabakolera miliyoni 4 nga talya tanywa ze miliyoni 48 omwaka. Okiraba? Ogambye nga talya tanywa kisoboka bamuwa miliyoni ze assuming nti akolera miliyoni 4 is a take home, tolyako tonywako omwaka wandibadde okolera miliyoni 48 egyo emyaka 2 ze miliyoni 96. Naye mu myaka 2 omwana yakamala okusoma ozimbye enju matiribona owasizza n'okola decoration za bukadde 8 ozimbudde enju mu kyalo ne faamu. Kati ono omwana yabadde ali honest ng'akola tafitinga mu society n'abazadde waka gye tuba batandika kuvuma naye mwana gwe oli gwe wasoma naye ebintu byakoze gwani yakuloga ogende kutuuka yakwata akazindalo ne ku mikolo yakulidde ekika toyinza butabba. Naye oli singa bwe yatandikira okubba omwaka ogusooka ogwo gwejjine mu myezi 2 bwe yatooka okubba ne bamugwako bamu emigo wuyo aliruzira n'akayumba ne bakatunda. Bandigambye mu kyalo notobeera nga mutabani wa gundi oli olaba yatwala obubbi wuyo kati aliruzira kati nawe tosobola kubba. So discipline mu bantu bwebulamu, enforcement eya discipline through punishment nebula
buli institution efa ne bw'ogiwa ssente zisingayo bungi ku nsi tegenda kutambula from one point to another. Kyenkugambye nti bwe zimulema okulya wakira zoonoona n'azimba ekisenge n'azitereka waka bw'obadde ku nsi kuno z'obiwulira nti gundi mu nju bajjeemu biliyoni meka. Waliwo omukugu yagamba nti bokisi emu baatoolako 4-5 naye waliwo bokisi endala yali akola mu forestry. Byebyo byosanga kinakugamba lide bo batuwa ssente kati ziri mu China. Ensi zino ezaffe tezisobola kukula kubanga ojja ziyingiza mu Uganda olwaleero enkya omwana azizzeeyo mu banka ya Dubai oba South Africa zonna nga bwe zazze. Enkulaakulana tugyetaaga, ebyenfuna tubyetaaga, tusobola tutya okulwanisa enguzi? Ekyokulwanyisa enguzi nkikugambye nti yandibadde disciplined through punishment. Kati nze naawe twakedde okukola ki? Okwasama. Kati kugenda girwanyisa ngaani? Sikwogera. Yasaba bwasabi naawe ate oyogera kyo yasaba bwasabi. Nakugamba nti tolina ku kakiiko ka LC1 so mbagenda kulwanyisa enguzi tolimu. President yatugamba President yatugamba ne IGG n'atugamba nti fefe nyini okulwanisa enguzi obuvunanyizibwa bwaffe. Kati bw'ogiraba nga bagiri olwokola ki? Ku reporting. Bw'omala ku reporting abameka bwe bareportinze. Enguzi ya wano sira omusajja ajja n'agula n'emmotoka n'ogiwandikako amannya go. N'ogamba Amoni 1, Amoni 2, Amoni 4. Ng'okola mu ministry bakulaba emmotoka gy'ovuga ya bukadde 600. Teri akubuuza wazigyewa. So twina that total lack of discipline and punishment. Discipline bwebula mu bantu, it can only be enforced with punishment. Fola wano byetwekoza wano. Naye gwe omanyi nti obeera wano nga nomala n'okulya n'amenvu n'osuula ku kubo. Naye genda obikole China. Bangi nnyo. Alya kasooli. Abikole Hong Kong. Kubanga bw'otuukayo olwa punishment gyeri gy'otya ezukusa conscience yo nti eno bw'esuula ekikuta nyinza okusula mu kkomera kati siba kikutte paka wendabira dustbin. Kangende n'ekikuta kyange. Ekikuta kyange kiri ku migo gy'eno. Bwe tubeereyo nga tubeera n'empisa musajja buyinza kukwefuulira ne bukuteeka mu kkomera myaka 2 ku kintu ekitalinamu. So empisa ez'abantu era nayo ne ku ssomero fe abasinga twasomera ku migo. Muko kwa headmaster gwe wali ogumanyi. Mpulukutu za musota. Zigenda na migo. Kulimba. Abamu abantu kisa kya Katonda naye kigatemu emigo. Gyaliwo. Gye bavuddeko waliwo ssente ezafulumye ezagenze mu bitongole ebyenjawulo. Waliwo ze nalabye yabadde kwota yokusatu. Yes, kwota yokusatu ziri 4 point something. Zabadde 4.917 trillion. Yes. Sente zafulumye zabadde nyingi. Nga mwe muli ezigenda tuyambako okukyusa endagamuntu. Ezabaddemu nazo. Kakati buli lw'otunuulira budget. Gyo saabirabye bulungi naye ate ku makya n'asomyeko ku mawulire. Kati kintu kino tuze tukyogera kuva mu 2018 nti obulwadde obwaffe ebiseera ebimu bw'okyogerako bagamba nti omusajja oba atuyeekere bali ku opposition. Obulwadde obwaffe n'eddagala eryaffe ng'eggwanga liri mu numbers zaffe. Ate nzize nkyogera nti bw'oba oyagala obuzibu ku nsi kuno lwana ne numbers. Kati bw'otunula that release nga zino ezize zibaawo ekulaga nti gye tulaga waliyo obuzibu. Kubanga bw'oreliizinga triliyoni 4 ne biliyoni 917 something nazirabye. Ate n'osanga nti wage bill emisaala
egendera ddala mu 1.912 kati bwebigenda mu 1.912 basically eba etwala nga 38% ku kikumi ku sente zewafulumiza. Kati ate waliwo bye tuyita non-wage recurrent expenditure. Waliwo expenditure si ya development ya nkulaakulana, kukola amakubo, mazzi, masomero, biki. Kati nga bino okugula kyoka mu masomero, okugula dust TV n'ebisimu, simanyi bakyabikozesa. Babikozesa. Ebyo twabeeranga nabyo. Okukanika emmotoka zaffe, twafiirirwa mu minisitule tulina okuziika, kugula uniform z'abakozi naki. Kati bibandibadde kati bibeeramu kati nga bya security zaffe, bya poliisi, National Electoral Commission baani ebyo. Kati ebyo n'okusasula ku kasente kano ndowooza ke batubanjako ka interest. Kakati ebyo byonna bw'obigatta osanga nti ku ssente zonna ze baafulumiza bitwalako obutundu 87 ku buli 100. Mukiraba? Kati bwe bitwalako obutundu 87 ku buli 100 ekitegeeza development expenditure ebyenkulaakulana muliko okuziba ebinnya, mulimu ze bagenze wawadde kesi oba n'alabye 20 billion n'abaani ebyo ebya development ebyo nti bitwala bilioni 662. Kati ku budget ejo bwoba ogendera ku sente ze baafulumiza nti development yennyini allocation yayo eri mu 13%. Kati kyenkugamba nti bwoba osasudde emisaala gy'abakozi 38+%, okumanaginga ate oba ku deliveringa development ya 13%, ndowooza mathematics eyange erinamu obuzibu. Teyina. Kati baginkubira embigo mu primary naye erabika erinamu obuzibu. So obuzibu obwaffe buli nti our recurrent expenditure bill is so high. 87% is too much. Kubanga ne mu first quarter yali almost 90%. Nga development eri mu 10%. Nga tumaliriza kye kiyinza okukolebwa. Kyekugambye nti obuzibu obwaffe n'eddagala eryaffe liri mu zino numbers zennyini ze twefulumiza ze tukkiriza nti zeezo. Ekirina okukolebwa Zambia juzi baakikola. Ono president aliko Hakiyinde Akrema bamuyita HH. Bwe yatuuka mu economy ejo yali development yayo yali negative 2.8, and that was 2021. Tuli mu 2024 agitaniza around eri muki kati eringa mu 4.6. It's not a miracle, it's deliberate. Mukiraba? Kintu yasookerako era kyenjogerako buli lunaku is to cut costs. Ensaasaanya gye twandiyise ene ya wage bill, bino byetugamba non-recurrent expenditure, ebyo byonna biri waggulu, biri mu 86%. Kati waliwo wetutuuse nti ezimu tetulina kyakuzikolera like nga interest gyosasula ku bbanja. Ebbanja walirya interest must be paid. Yo tolina kyakugikolera, but you can renegotiate it. Naye bino ebisigadde nti olina ghost workers omutwalo. Ani azaala ba ghost abo? Oyina parliament y'abantu 5 oba 57. Oyina cabinet y'abantu 8. Waliwo ababaka 10 bakavaayo bagamba nti bo tebagenda kudda mu kwesimbawo. Kati otuuka n'ekiseera ne parliament yennyini beefudde. Kubanga abantu abo 5 guba wotya akazindaalo. Kubanga n'ensonga zino ze twogerako bebe nyine bandibadde bazitunulamu. Kati bw'olaba bw'oba wasomye report ya IGG ebbanja eryaffe ligenze mu 97 trillion. Yes. Naye nakyogera luli nga tutandika naye mugamba yes our estimate tugamba tugenda collecting a trillion 29.7. But the way businesses are working tetugenda zi collecting 5 to
no budget yaffe yali 52.7 trillion naye twafuna mugundi twafunye mugundi eno gye bali bakayanira mu parliament supplementary naye kati kyengambye nti obuzibu bwaffe ne answers zaffe ziri mu numbers ate kino nkiteeka nnyo ku ba parliamentarians baffe kubanga twabalonda mu ffe nga tumaze okukkiriza nti bebatusinga amagezi kakati bw'obabuuza nti banaye ab'emikwano betuba ebbanja ligenda mu 97 trillion you cannot correct 30 kubanga kati release zonna zetuze tufuna first second third quarter ziri mu 4.9 kati technically we are going around 20 okiraba kati bw'osanga nti budget ogenda kulwaninga ya 20 wakola ya 52 bino byosanga nti buli mwaka ekubo lyappearinga mu budget terikolebwa so tulina okudda ku drawing board ne tufiitinga mu nyingize yaffe omanyi waliwo tugamba nti tulina emputu ne bwe tuzikola ensi yennyini ejja kukakkanya for how long are we going to borrow ensi yennyini ekukakkanya waliwo byoyagala okukola budget ejja kuziyiza obikola kyobola akugamba nti bw'oba okola ku TV kuno tolaba mmotoka muno gy'avuga ejja kuleetera obuzibu tolaba muno nga bw'asula kijja kuleetera obuzibu kola ekijja mu nfunayo leka abantu baseke kubanga enkya bw'ogwa ekigo era bajja kuseka tusibule tuve wano obubaka obusembayo abatulaba abatuwuliriza obubaka busigala bwe bimu nga bwe tulwana ne economy okugitereeza sigala mu nyingizayo fiitingamu oba muno yakoze embaga ey'okwanjula n'akyusa gomesa emirundi 7 yambala gomesa emu gy'olina yeeyiyo gy'osobola kola ekyo ky'osobola ate ky'otasobola kiveeko olunaku olwaleero tubadde tutunulira nguzi era enguzi ekosa etya ebyenkulaakulana ebyenfuna ebintu bingi nnyo wobeera osobodde okukola ekyo ky'osobola okukola naddala ekijja mu maanyi go ekyo ky'oba okola puroguramu Omukeeze bwetoye bwegenze ey'olunaku olwaleero Umar Kikaye abasibulidde wano kambagalize akaseera akalungi ate tusinkane olunaku olw'enkya mwebale nnyo mwebaleddera mweraba Thank you.